Connect Pro. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Weewaawo nkwanirizaako nate wonna w'osinzira okutulaba nga bulijjo tukola bulungi nnyo okugoberera ensonga z'ebyemizannyo ng'oyita wano ku YouTube channel yaffe. Omukutu guno gukutuusaako ebyemizannyo program emanyiddwa nga eya Sports Kalaso ku CBS FM UG nga gwe mukutu ogwo omutongole gye tuyita official channel ya YouTube osinzira okulaba ensonga nga bwe zitambula. Ng'ogyeko Sports Kalaso programs endala nyingi nnyo ezibeerayo eziyigiriza ezisanyusa ezibuulirira zonna wettanire bwettanizi mukutu guno ogwa YouTube. Then ojja kubanga ate ofuna ebirungi bingi nnyo. Olwaleero TV tutambula nazo mu ngalo so ze zimu ku nsonga lwaki nti Sports Kalaso wandigwanidde ogirabira wonna w'osinziira ddala ku ssimu yeeyo wonna w'oli. Bweteekamu buteesi wali mu YouTube oteekemu CBS FM UG ejja kuggulawo wali onyigawo ekigambo official channel ojja kumaliriza ojja kubanga buli kimu okigubira program ojja kuziraba zennyini za Sports Kalaso zonna zetuze tukola ezikwata ku kikopo ky'ensi yonna n'ezitakwata ku kikopo ky'ensi yonna byonna ebibaddeyo abawangudde balando bingi nnyo ebibaddeyo nga tuttaanya ensonga ez'enjawulo ojja kubanga ate ogenda mu maaso n'okubanga ate obiraba bwe munnaffe tukwebaliza ddala otukoze bulungi nnyo. Naye nga bulijjo mu kutulaba twakugattirako kye tuyita value twagattako omugaso omulala ku programu eno gwe guluwa kwe kubeera nti tutambula ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect Properties Uganda Limited gy'onaakoma ng'olaba programu ya Sports Kalaso ate nga tukutuusaako obubaka obwa Home Connect Properties Uganda Limited ate n'obussa mu nkola tugenda sigala kyekimu ng'ogyeko ekyokumanya ebyemizannyo bye tufeffitta ne tusagula ne tukumanyisa nate n'obulamu bugenda kukyuka nnyo. Olw'ensonga ffe twakugamba nti Home Connect Properties Uganda Limited be bakakensa be bakafulu be bamanyi b'okugula ettaka mu ggwanga Uganda. Buli kasonda ka Uganda buli luguudo lw'omanyi oluyingira ekibuga n'olufuluma ekibuga bagula ettaka so nga ate batunda ettaka ku bunene bwonna bwe weetaaga kuzimba maka kuzimba ssomero kuzimba kolero kuteekako faamu ettaka balirina buli kitundu kya ggwanga Uganda. So nga ate tebakomaawo Home Connect Properties Uganda Limited gye nkutegeeza gye tutambula naye nevujjirira Sports Kalaso bannaffe abo bazimba ennyumba ne baziyooyoota ne baziteekateeka ne bazibaguza mu abali abeeteeseteese gwe atayagala kuleebuukana n'abazimbi atayagala kuleebuukana na bubbi bwa seminti kunaabuula mitayimbwa bakuleetera obutayimbwa obunafu ebizimbe bigwe amabaati bakugulire quality enfulu okuba ayagala kwawulako abyewonye. Genda bugenzi mu Home Connect Properties Uganda Limited bakutegeeze osiime ennyumba mu estate gy'oba oyagadde bakubuulire omutemwa ogusasule weebake okitegedde. So bangwiza nnyo obulamu mu mbeera zonna. Bw'oba osobola okugula poloti gigule, bw'oba osobola okugula ennyumba gigule. So nga ate naali eyo aleebuukana n'ogw'ettaka bipapula tobiina ebiwandiiko tobiirina naye nga weewaana nti olina ettaka naye ng'otambula nakapapula bwe kati kabina ebitabo ebya 32 akalimu ne layini teriba liryo. Lukazambwa mu Home Connect Properties Uganda Limited bakugobere ku bipapula ebyo bwannannyini bw'ettaka obeere nga ate obulina ofune ekyapa kyo wonna wonna w'osinziira ku bunene bw'ettaka obwo. So nga ate n'okupunta bajja kukupuntira ettaka lyo lyoguze mu Home Connect Properties Uganda Limited. So nga ate ne libakusanze nalyo bo weebali kukuluŋŋamya nakubanga ate bakusomosa ebizibu ebisangibwa mu ttaka. Genda obeebuuzeeko, genda bakubuulire, genda bakuteeketeeke. Basange wano nno ku Mabirizi Plaza ku Kampala Road waggulu nga ku City Square omwaliro gw'omusanvu waggulu yambuka tokkiriza bafere bakwata ku mikono bwe yambuka bwambusi waggulu nga bw'omagama g'ekipande ekya Home Connect Properties Uganda Limited ojja kukiraba. So nga tewa toli mu makati ga kibuga awo ng'okifulumyemu kwoli ku luguudo lwa Hoima Road gende Nansana ku Mastowa
ku kizimbe ekya Opportunity Bank. Ekizimbe ekyo ku mwaliro gwa waggulu bwonna atunulayo ojja kulengera ekipande kya Home Connect Properties Uganda Limited. Kati bw'ogenda ku matabi abiri be bagenda okukwanaganya ne ba agenti baabwe be balina okwetoloola ensi yonna oba eggwanga lyonna erya Uganda mu buli kanyomero ka Uganda. Ojja kusinziira Nansana ku masitowa ku branch eriwo oba ku Mabirizi Plaza bakwasaganye ne bakitunzi baffe abaetolodde eggwanga lyonna okufuna ettaka w'olyetaaga, poloti w'ogyetaaga, ennyumba w'ogyetaaga, essomero w'olyetaaga, okuteekawo faamu, byonna Home Connect Properties ebimaliriza. Nze Kanakulya Rajab Bogere, tuba n'ennaku 2 mu tusoosootera sports colours. Olunaku olwokusatu tusosootola ssaawa 8 n'olunaku olw'omukaaga ntusosootola. Kati olwokusatu luno tutunuulira nnyo ebibaayo babigenda mu maaso, so nga ate olw'omukaaga ne tutunuulira ekikopo ky'ensi yonna twakitaddeawo kisunsulo kitemaatema okuteekateeka obulungi. Bw'oba oguze ennyumba okuva mu Home Connect Properties nga mugenda okulabira World Cup, aleme kugwako bugwinga kibwatukira ng'oteekeddwa. So lyettiimu lyetweyama ku sports colours wano ku CBS FM UG omukutu guno gwa YouTube okuteekateeka obulungi awatali kujuza. So n'olwaleero lunaku lwakusatu tutunuulira ebigenda mu maaso. Ekikopo ky'ensi yonna kyeyongeddemu ebbugumu lingi, era kati wetusimbye amakanda awo woolina okumanya tubadde tujja tutunulira obuvune, ate nga bukyagenda mu maaso n'okubanga era bujja bayongera okulangirira abasambi abawandulwa ku ttiimu oba squad ezigenda okubeera ekata. Gye bujjaawo ttiimu bagenda zonna kuzita, abamu baatadde naye bagenda zita zonna, tujja zikutemera olabe baani ba star players bobadde osuubira okubaayo nga tebagenda. Ensonga lwaki tebagenze lwa mutindo, lwa buvune, byonna ojja kubimanya. Ensonga ate era si kyekyokka, tujja kutegeeza baani abapya abazze mu bobadde tosuubira, tubakutegeeza. Kati ttiimu yo gy'owagira gy'osuusu tomanye amaanyi gaayo, giteeke ku lupima awo ng'omanyi kyezitowa. Abaserikaawo eri abasamba boys aba Brazil abambala omujoozi ogwo ogwa kyenvu n'ogwa bbulu, omanye nti omutendesi Tite aba Brazil abali mu Arsenal bonna abatutte, aba Brazil bonna abali mu Man U abatutte. Ojja kuba nga ate obimanya wano ku sports colours. Kati olwaleero twagadde tukutemeretemere olabe omudidi gw'ensimbi oguyiiriddwa mu kikopo kino eky'ekkata. FIFA yayongeza ku muwendo gw'ensimbi gye tuyita prize money, kuba tumanyi abadde bagoberera nti World Cup yabadde in Russia, bagasegase omutemwa gw'ensimbi ogwawanguddwa amatiimu nga buli obukadde 4 obwa dola za Amerika. Bayongeddemu obukadde 40 ne batuuka ku bukadde 1,440. Ensimbi ezo eza obukadde bwa dola za Amerika. Sente ziba nnyingi nnyo, naye nga sente ziwalina entematema gye bazitematema. In fact okulaga obulungi ekifaananyi nti buli ttiimu eyagenze ekkata ku ttiimu 32 ezo zonna zigenda kufuna ensimbi. Buli ttiimu wetwogerera wano yaweereddwa dde akakadde kamu n'ekitundu aka dola za Amerika okusobola okuba nga beeteekateeka ebyetaagisa, bonasi z'abasambi, allowance ezikutambuza abasambi, kubateekateeka mu nkambi, kutambula kutuuka kata akakadde kamu n'ekitundu aka dola. Kati nno kabaamu obuwumbi 5 n'obukadde 7 ensimbi eza Uganda, 5 billion n'obukadde 7 baziwa eggwanga okweteekateeka obulungi. Nkulaga amaanyi g'okwalifying ogenda mu World Cup. Basajja sente baba zibateereddeko ku account beeteeketeeke. Ne World Cup ono kinajjukirwa nti agenda kutandika ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Museenene ogw'e11 gwe tulimu, then akomekkerezebwe nga 18 omwezi ogwa Desemba. Ennaku zigenda kubeera 29, tezigenda kubeera 30, zigenda kubeera 29, era agenda kubeera ngayo obudde bwa kiro. Ensonga ebbugumu eringi eriri ekkata lyawaliriza abasajja bano okusindika emipiira egyo gibeere waggulu wali, era gye bujjawo tujja kubuulira
fixtures nga bwe zinaabeera nga n'obudde empira mu gigenda okutambuliranga naye nga budde bwa kiro ng'obudde bukkakanyemu kebbugu mu siringi era tebaakomye okugijjukira twakola wano programu ya sports kalaso nga tukulaga ebisaawe ebitegekeddwa 8 ebigenda okubeeramu emipiira gino nga kuliko n'ebisaawe ebimu byebataddemu ebyuma ebyo ebinnyogoza bye tuyita bikuula nti waakirisenga ebbugu mulina abali ewaganyiza erireeta effujjo balina obusobozi bw'okulikakkanya n'ebyuma ebyo ebinnyogoza so ye kata yafeeyo weetuuse naye World Cup eno egenda kubeera ya mulundi gwa kubiri ku ssemazinga owa Asia. Tujjukira 2-2 South Korea ne Japan bateekateeka World Cup yawangulwa Brazil yasooka nno ku ttaka lya ssemazinga Asia katono wa kubiri so nga ate World Cup nga ye mu ggwanga erya Buwarabu lino liggwanga erya Buwarabu erisookedde ddala okuteeka ku kikopo kino so ebyafaayo bingi ebigenda okukolebwa bw'anaatambula gy'anaakomekkerera gy'anaggwera n'amuwangula byonna bijja kubeera byafaayo so nga ate era yagenda okufundikira omuwendo gw'amatiimu 18 32 mu nsonyiwemu ettiimu 32 tugenda zikomekkereza World Cup agenda okubeera ekkato olw'ensonga nti FIFA yatuula dda neeyisa ekiteeso gye tuyita resolution okwongeza ku ttiimu zino era bagenda kwongera ku ttiimu 16 nambirira zigende ku ttiimu 48 kati awo simanyi 26 Uganda enabeera mu ttiimu 48 ezigenda okuba World Cup buli bwongera omuwendo ogwo baba bongedde opportunities z'abantu kugendayo nzijukira Africa bajogera slots 5 amawanga nga Angola ne Togo we bafunira omukisa ogwo ogusamba ku mpaka zino era tebaddangayo so tulinze ndimu ekiyegu munansonyiwa ne tujja tambulirawo okusobola okuggusa ensonga zino era ekyafaayo ekirala nga tugenda ottematema ensimbi eziyiriddwa mu kikopo kino nti ng'oggyeko ettiimu 32 okukomekkerezebwa nga bwegambye tugenda kwanamu 8 tugenda kulaba World Cup agenda okusooka mu mwaka gwa 2026 oli ajja ng'ateekebwa amawanga wagandaba 3 ekyamanyi tubadde n'amawanga 2 agabadde geegatta negateeka ekikopo kino nga bwegambye South Korea ne Japan ne ku mulundi ogwa 2026 ogujja nga tuvudde Qatar amawanga okuli America USA eggwanga erya Canada n'erya Mexico gamaze dde oweebwa omukisa okuteekateeka empaka ezo nakyo kyafaayo ekigenda okubanga kikoleddwa mu nsiike y'omuzannyo ate ogw'omupiira kati mukutegeezeza obukadde 4 FIFA bwe yayisizza bwegenda okutematema era nga batandikira ku kuwa akakadde akamu n'ekitundu amawanga ag'okweteekateeka obulungi ze nkutegeezeza nti mwezaffe wano ezinnansi bwe buwumbi 5 mu obukadde 7 federations baba bafunye okuteekateeka ttiimu ezo kati gawano ofuna ssente ezo eddiba ne litandika okunyooka bwe tunaatandika eddiba okunyooka ennaku z'omwezi 20 we tumanyi obulungi nti omutegesi eggwanga erya Qatar bagenda kugulawo n'eggwanga erya Ecuador Qatar ava Asia Ecuador ava South America be bagenda okuggulawo tujja kutandise olutabaalo lwani ava mu kibinja ani asigala kati bwe banaamala okumala emipiira gy'ebibinja ttiimu 16 zigenda kusibako zidde waabwe ttiimu 16 zigende ku luzannya oluddaku lwe tuyita round of 16 awo abasajja baatudde ne bagattagatta ng'obukadde 9 obwa dola bwe bugenda okugabibwa ttiimu 16 eziva mu kibinja wafuna ddakamu ekitundu akali mu biliyoni 5 n'obukadde 7 bagenda kuwa biliyoni 9 obukadde 9 obwa dola za America ezo nno ensimbi zizitowa obuwumbi 34 mu obukadde 2 ebiliyoni 34 ensimbi ezo so wetujja okubanga wetulagaawo abasajja bafune ssente nga bagenze ku round of 16 nkulaga abasajja bwe bagenda okukola mane n'okuyaayaana abasajja kubayaayaana nga baagala okwalifyinga okugenda n'okulumwa kubalumwa abamanyi ekibaayo bweba tebagenze kati bw'omala ofuna obukadde 9 kitegeeza omugatte olwo olina obukadde 10 n'ekitundu bwe waakafuna akamu ekitundu ak'okweteekateeka ng'ogenda mu mpaka n'obukadde 9 ovudde mu bibinja ogenze ku round ey'16 weeyongeddeyo kati awo jjukira
bw'ogatta obukadde obwenkutegeezezza 10.5 bw'ogenda okubugattagatta ensimbi ez'e Uganda obeera mu buwumbi 39 mu obukadde 9 kumpi oba ogenda mu buwumbi 40 ebiliyoni z'oba okunuukiriza. Basajja bakola mano mupiira ssente bannange. Mupiira tugujje mu bigambo okwogera obwogezi omupiira ssente. Abasajja ze ssente zibagenda okubeerawo. Kati bwe tuva ku mutendera ogw'ettiimu 16 awo bamaze okuwa obukadde bw'omwenda nga mwesamba awanduka ng'agenda abaava mu n'obukadde bwe 10.5 z'abafunye omwenda n'akamu ekitundu kali ako kweteekateeka. Kati eyeeyongeddeyo agenze ku quarter final agenda kuweebwa obukadde 17 bw'awangula. Guli gubadde mwenda wanafuna 17 obwa dola za America. Sente ezo si ntono olw'ensonga nti bw'okwata kalikyuleeta n'ogattagatta dola n'ogibala n'okubisaamu n'omanya obukadde 17 bulimu sente zenkana ki, ojja kwekanga oli mu buwumbi 64 n'obukadde 62 obuwumbi 64 n'obukadde 62 ensimbi eza Uganda. Abagenze ku quarter final ettiimu 8 buli ttiimu gy'onaalaba ku quarter final egenda kuba ezitowa sente za Uganda obukadde 64. Abasajja bakola sente. Ogwo omupiira bwe gutuuse. Nkujjukiza banafu aba Home Connect Properties Uganda Limited betutambula nabo abatali kyakuddawo nti kyakusaagirira wabula ekintu ekya serious okufuula landlord. Bwe kyotasuubira nti kisoboka, Home Connect Properties Uganda Limited bagamba kisoboka. Mu ssente z'onafuya n'olengeza nti ntono tezisoboka kuvaamu kintu, genda obeebuuzeeko bakyalire obategeeze enfunayo. Bo bajja kuteekawo embeera ekusobozesa ofuuka landlord. Bagenda kugulirawo akawunti kwoteeka akasente akatono ako kati bakugambe poloti okugezayo obukadde 8 bwe bajje weetaaga bagambe naye bwe tutuuka mu bukadde bwe buti awo tuyinza okutta n'otandika okukolerako byoyagala nga bwe weeyongera okukola ki okuseevinga, then bw'omalayo n'oweebwa ebiwandiiko byo kuzimba ng'otandise n'okuzimba wali nga wakawaka ekitundu osobola okulimirako kwaba ofusewawo. So nkuzigira bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bannaffe bannamukago manyi omuntu ajja nga ze n'ekiruubirirwa ekikugattako ekikyusa obulamu bwo aba yeetaaga okunywereza ddala obutata. Kati Home Connect Properties Uganda Limited olwaleero beekwate, genda ku matabi gaabwe nakutegeezeza ennansana ku masitoo waawo ku kizimbe ekya Opportunity Bank waggulu bw'otula ku mwaliiro ogwa waggulu waliyo ekipande ekya Home Connect Properties Uganda Limited. So nga tena wano mu kibuga wakati ku Kampala Road waggulu awo nga ku State Square ekizimbe ekiwanvu ekyo bakiyita Mabirizi Plaza omwaliiro ogw'omusanvu era Home Connect Properties Uganda Limited webali. Tokkiriza mufere, tokkiriza akutegeerera, tokkiriza akulaga nti yamanyi nnyo ebya Home Connect Properties Uganda Limited. Tukyatematema ensimbi. Tulabye ku quarter final omuntu sente zazitowa abagenze ku quarter final obukadde 17 bwafuna nga tugenzo zivungisa abamu buwumbi 64 sente z'abafunye mu kikopo ekyensi yonna. Kati weebuuza abaana abagenze ku semi final baba zitowa kyenkana ki? Abatuuka abana ku semi final awo tebabawo mwena sente zenkana kasita mugenda ku semi final bwe muti nga babasengeka nti gundi azannya gundi azannya gundi. Kati ekibalo nga kitandika okuluma akwate ekifo ekyo juka babugera ku semi final musigala amawanga ana kati nga batandika okusengeka akwate ekyokuna emiliyoni 25 zikulinze bukadde bwa dola za America zo biliyoni 95 ebiliyoni 95 mu bukadde 35 sente za Uganda bokwate ekyokuna. Abakutte ekyokusatu abagenda funa obukadde 27 obukadde obwa dola za America 27 bwe buwumbi obwa Uganda 12 mu obukadde 63 obukadde obuwumbi si bukadde kuba wali afuna obukadde 27 boziza muzeeyo ezattu eza Uganda ebiliyoni 12 mu obukadde 63. Oyo nno wogo
jukira bamumanya batya beba bakuye ku semi final nga tugenda wali mu ka third play off ebyowulira gundi akwata kyakusatu gundi kyakuna kati gwa bakubye abafuna bilioni 12 amini abafuna bilioni 95 abawangudde ku third play off akutte ekyokusatu afuna bilioni 12 n'obukadde nkaga mbusatu kati ababiri abagenze ku final gwe bakuba ku final kitegeeza akutte ekifo kyoko $1,000,000 ziba zimulinze okuteeka mu ndyango okuzzaayo bwe buwumbi bwa Uganda 1014 bilioni 1014 omuntu zagenda nazo ng'aluzinze final lwakwa zino zeeyongeddemuko obungi era saagala mudde mukwagana ebikonde mugambe nti Croatia okwata ekyokubiri mu 2018 Russia yafuna obuwumbi 1014 obwa Uganda zino bazongeddemu obukaddana bwe nakutegeezezza kwe kuzitematema ne zeeyongerako okusinga bwe kyali wali e Russia. Tulaba champion yenna anasitukira mu mpaka z'omwaka guno ezigenda okubeera ekkata woolabira ku champion omanyi obukadde 42 bw'aba awangudde obwa dola za America nga bw'otandika okutematema ssente z'omuza Uganda obukadde 159 obuwumbi si obukadde obuwumbi 159 bilioni 159 mu obukadde 65 olaba nti essente ziba zigenda mu buwumbi 160 zonna ssente abasajja zibalafubanira naye nga bali kantu akeetooloovu ako kekagenda obakolera ssente ezo omudidi gw'ensimbi gwe beetaga obukaddana mu bubiri obwa dola za America ezikunuukiriza mu buwumbi 160 ssente ez'e Uganda. So abasajja bwe batyo bubatemyetemye omudidi gw'ensimbi n'oguteekateekera mu World Cup okwongeramu omudigido obwagazi ekinogezi ne tutumu lyennyini kuba wali ssente omanya nti okuyaayaana kubeera kwa waggulu nnyo. Kati bannaffe aba FIFA bavunaanyizibwa ku mpaka zino oba ku kikopo kino ekya World Cup balina be tuyita bannamikago balina entemaatema gye babatematema waliwo bannamikago be tuyita ba partners FIFA beevayo nekolagana nabo mu mbeera emu oba endala era nga muno mulimu kampuni ekola ebyemizannyo bagiyita Adidas eyakoze n'omupiira gwe tugenda okutunuulira omupiira ogugenda okukozesebwa mu mpaka zino ezigenda okubeera ekata. So Adidas bamu ku bannamukago ab'ekikopo kino ekya FIFA World Cup mulimu ekyokunywa ekya Coca-Cola mulimu abakozi b'emmotoka ba Hyundai nabo ba partners bannamukago mu kikopo kino. So nkulagana ensimbi wajje ziva lwaki nnyingi nnyo bwe zityo emikago FIFA gyerina nkutegeezezza Adidas, Coca-Cola, Hyundai, aba Qatar Airways company ya nnyonyi no batadde Omudiddi waliwo Qatar Energy nabo bannamukago mu mpaka zino. Then waliwo Visa nabo bataddewo mukago n'empaka zino oba n'ekikopo kino kwoteeka ne Wanda Group bakoze emikago egy'enjawulo ne bannaffe aba FIFA okulaba ng'ekikopo kino bakivujjirira. Kati neebaayo be tuyita ate abavugizi bano bannamukago nti nina omukago ne kampuni gundi. Kati neebaayo abavujjirizi ba sponsors omuli McDonald ebbanga lyemulabidde mu kikopo ky'ensi yonna. Then bano bakuguka mu byakufumba abasajja bakikuba ne bakimala bo beekwata tournament yonna buli kyakulya ekibaayo. Musajja akola kampuni ya McDonald's alina obusobozi obuliisa abantu bonna babeera mu mpaka ezo. So ne bamu kubavujjirira ba sponsors mulimu Vivo abo bamafuta ensi zetugendamu z'abawarabu z'amafuta be bamu kubavujjirizi. Making Dairy ago kika ky'amata ekigenda okunywebwa ennyo mu mpaka ezo baatadde ensimbi bavujjirira empaka zino. Hisense abakozesa ebyamasannyalaze mubirabanye ebya Hisense nabo mwebali bulungi nnyo so nga ate banaffe aba Baiju ne crypto.com abo bamutimbagano nabo batadde ssente mu mpaka zino eza FIFA World Cup. Nga tumaliriza mu kutematema kututemyetemye empaka zino nkusuubiza omupiira gwe tuyita match ball tujjukira zijoga bonita
ogwali e Brazil 2014 twalina omupiira ogwali e South Africa awo waliwo erinnya lye baali bagutuumye gwakyaka nnyo ne gutambula kati twagala kulaba in fact waliwo n'ogwali Brazuka ogwe Brazil kati bo ekata Adidas kyeyakoze bakoze omupiira bagutuumye erinnya erya Al Rihla ye match ball gwe mupiira ogukoleddwa omutongole ogugenda okukozesebwa mu mpaka za World Cup z'ogenda okutuula olabe sports kalaso zegenda okusunsulira simanyi nti oba obadde wategedde ekika ky'omupiira ekigenda okukozesebwa mu mpaka zino bakiyita Al Rihla ekigambo ekyo nno kya Luwalabu nga kitegeeza olugendo dejjane kyekivuunulwa Al Rihla gwe mupiira ogwo gwe bakoze era nga omwaka guno ennaku z'omwezi ali 30 omwezi ogwokusatu gwe bagutongoza mu butongole omupiira ogwo banafu aba Adidas ye kampuni eyaguumamuko okubanga egukola era nga bulijjo emipiira gino gitera okubanga giyina obubaka emabega obwekusifu emabega waakyo era nga kuno basimbye ennyo amakanda ku nnono n'obuwangwa wabannaffe abakata endizayininga gye badizayiniize ojja gwesanga nti ebipapi bye bataddeko gujja kubako bikalakala bingi nga balina ebintu bibajja ebyennono era nga birina kyebikiikiridde kyebitegeeza nti bajja kuteekako eryato nga lina kyeritegeeza so yengeri gye bawunzeemu omupiira guno ogumanyiddwa nga Al Rihla ogugenda okukozesebwa mu mpaka eza World Cup omutongole ogenda okubanga ate gukozesebwa so bwe bityo bwe biri ku World Cup agenda okutandika ennaku z'omwezi 20 Novemba akomekerezebwe 18 December wano ku sports kalaso nga bulijjo tweyama twatandika dda tukyakikola era tugenda kukikola awali okumanyako wano okugenda okubanga ate kusinziira tutambula ne banafu aba Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu mu kugula ettaka n'okulitunda kussa okuzimba ennyumba ne ziggwa ne bazitunda okupuntira ettaka kugobera ku bipapula by'ettaka so nga tesi kyekyokka n'okulabirira ebizimbe kyetuyita property management ebizimbe eby'ensimbi commercial buildings n'ebizimbe ebyepangisibwa ebisulwamu apartments dukayo genda wali ku Babirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu oba genda wali enansana ku masitowa ku kizimbe kya Opportunity Bank waggulu ku mwaliro gw'okubiri ojja okubasanga bannaffe abo bakuweereze naawe osigale ng'osiimye bakujje mu muzigo ofuuke Land Road oyongere okulaba sports kalaso wonna wooli oyongere okufuuka omumanyi nze Kanakulya Rajab Bogere nkwagaliza obulamu awangale Ssaabasajja Kabaka 88.8 CBS FM